omulabi waffe w'omukutu gwaffe guno tukwebaza okugujjumbira. Abantu twabakubiriza okujja okukebera fayiro zammwe mu Busiro ne Kyaddondo. Twebaza nno mujjumbidde ne mukujjumbira era abamu mujja temulina biwandiiko byetaagisa. Nolwekyo bw'otuuka ku ttabi ne bakugamba nti jangu n'ekiwandiiko gundi tuyambe ojje nakyo kuba kiba kitegeeza tuba twagala kunyweza fayiro yo. Nabategeeza dda ti fayiro ezo si za Buganda Land Board wabula yeekuuma nkuume ku lwammwe. Abantu bangi babuuza nti mugaso ki oguli mu kukebera fayiro lwaki nzija. Ekisooka twabategeeza dda ti waliwo abawandiisa fayiro naye nga kuliko ebibulako. Ebibulako twabibategeeza kopi y'endagamuntu, abamu temwaleeta bufaananyi, abamu ebipalati mwabitwala mubeero mu baami ba Kabaka ne mutabijjaayo, ebirala byali bibulako ebintu bingi. Nolwekyo tubakubiriza titokoowa kujja baba balina kye bakutumye okukireeta. Abalala babuuza ki ekigasa nnyo okujja n'endagamuntu, kopi y'endagamuntu. Mu Buganda tekyali kiwandiiko kiyinza kunywezebwa nga tolina kopi ya ndagamuntu. N'olwekyo endagamuntu kintu kikulu nnyo kuba kyekiraga nti yeggwe. Abalala babuuza ti bwe tuba tusukkamu omu era kopi z'endagamuntu zirina okusukkamu omu singa fayiro ebaako abantu bangi kuba kitegeeza obwannannyini bw'abantu bangi. N'olwekyo tubakubiriza muba bangi era kopi muleete eziri ku fayiro, obungi bw'abantu abali ku fayiro ng'obufaananyi bwammwe bwe buliko ne kopi z'endagamuntu bwe zirina okubeerako, kubanga fayiro eyo nkulu nnyo okugizza obujja. Tugizza bujja tutya? Abamu tuyinza okuba twakyusa n'endabika. Endabika gye wali olabika luli kati si bw'olabika. Abandi baazaala abaana, wagenda okuwandiisa fayiro yo oluusi nga tolina mwana kati ng'olina abaana. Oli abuuza nti awo nkola ntya? Owandiikira Ssenkulu wa Buganda Land Board ng'omusaba ki ky'oyagala fayiro yeebeereko. N'olwekyo Ssenkulu wa Buganda Land Board era bajja kunnyonnyola biki ebyetaagisa okusuusa fayiro yo, ogizza obujja, oyongereko oba otooleko. Mwebale tulaba. Ssaabasajja Kabaka awangaale.